Charles Bukinya muvawala okuvuzibwawo kwe kuliko ebibuuzo bingi nnyo era poliisi munnange obujulizi bwereese ate era buwuniikiriza. Ate Kayihura looya we avuddeyo n'asambajja ebyo n'ebimwogerebwako nti omusajja we yaggwamu. Omusajja akaabidde mu kkooti nga yeegayirira omulamuzi ti mukyala wange musonyiwe. Mukyala we yagezaako kumutta. Timunnange musonyiwe sirina anfumbira. Mbu enjala ejjula okumutta era abantu ne beebuuza njala ki ejjula okumutta nga balinga bamugamba nti yogera amazima abantu. Kakati era poliisi efulumiza report n'etubuulira abaafudde omuliro ogwakutte wali ku Sunrise Hotel mu bumpimpi. Tugenda kuyitamu ebyo era kansooke nkulamuseeko muganda wange gwampuliriza yeebaliko gyonna gy'otuusaako engalo. Nange gye ndi nnyo wano Uganda Atalagi mu mikwesese ekinja namazidde okubeera nga nkijjako era zigometa yaffe bwetyo etalaaga ensi yonna mu buli nsonda. Munnange ebintu bya muvawala birabika bizibu okumanya kubanga waliwo n'abagamba nti muvawala gye bali eyo gye babeera mu America eyo ebya Uganda North American Association bagamba nabyo still biri mu kigoye weezinge nti eyo association NRM yagisaanyaawo dda yagisensera dda era nga bagamba nti muvawala oyo bamukubamu dda ebituli okusinziira munnange ebifa sayidi eyo mbu balamu mbu ebyo gye basooka okusaanyaawo era y'ensonga lwaki balamu yavuddeyo mangu n'ayogera nga muvawala amaze okubeera nga alabika era bo abantu bagamba nti yeewamba bwewambi okusinziira ku bantu bye boogera bagamba yeewamba bwewambi era bagamba nti Uganda North American Association nti egatta bannayuganda mu America bagamba nti yasaanyizibwawo era y'ensonga lwaki okiraba nti nope yajja n'ekola zino zi chapters mu bwiri nga bamaze okukiraba nti tebajja kugisobola era Bobi Wine n'ajja n'ekintu kye n'ateekawo chapters ze era okukakkana nga bano basobola okubeera nga babasaidilayininga olw'ensonga nti gavumenti bano yabafuula abalobesi baayo egezaako okuwamba okugezaako kunafiya opposition naddala mu diaspora. Kakati ebyo nga biri awo nga bwe mbikubuulidde bwentyo sigenda kubeera nga mbirambulula nnyo naye okusinziira ku bantu kubanga anti bagamba abangi we basonga kati abantu ekyo bakyogerako bwe batyo nti era okuwambibwa kwa muvawala bwe batyo nga bakukubamu ebituli kubanga bagamba tava eno Kampala buli kaseera abeera ku nnyonyi Kampala America era nga bagamba nti kati bali kasente bameketa. Kakati bannange sijja kukuwa bukakafuusi nga waawo kati nkubuulira bubuulizi bantu beboogera kubanga ngezezzaako okwengeejinga abantu abawerako nga baŋŋamba bwe batyo. Kati tubadde tuli awo munnange poliisi nayo nejja n'ewakkulu yaayo biki byezudde era nga bino munnange babijja ku CCTV ebifaananyi ebyakwatibwa nga muvawala tannaba kugenda mu bangi kye bayita self-imposed abduction bwe mba nkisiteetinga bwentyo nti okwewamba. Kakati bannange okubulawo kwa Charles Bukinya muvawala kwewuunyisa bangi era nga bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya ne Bobi Wine kennyini yapositinga nga akivumirira. Kakati ono comedian ate ng'era munnamawulire kigambibwa okuba nti yawambibwa mu mwezi ogwokusatu ennaku z'omwezi ga 5 2025 bwe yali ajjayo ssente ku ATM wali naakulabye wano mu Kampala katwasooka bitegeera bwe tutyo ng'essimu yonna bakubeera ng'evaako yasobola okusindika obubaka kitalina kubeerawo ku bawambe bonna
teyi yasobola okusindika obubaka bannange baabano bampamba banaatera bankutte bantutte bwe yasindika obubaka nti ali surrounded abasajja ababagalidde emigemera wala bwe bamaze okubeera nga bamwebulungulula kati ne bamuwa akadde bwatyo n'akola ki n'asindika bannange bankwata baabano banneetoolodde bankutte mbuzeewo kaakati munnange ennaku 2 ezaddako mu mwezi ogwokusatu n'okuzomezi nga 7 mubawala yasangibwa nga munafu nnyo era nga mulwadde mu Lutobazi e Buliisa district era nga n'ategeeza nti abaamuwamba baamutulugunya bya nsusu nga tebannaba kuba nga bamusuula eyo gye bamusuula mu district y'e Buliisa mu Lutobazi mu swamp kakati munnange sitole ye bwetyo nga etambula ku social media Uganda at large n'abalala ffenna twogera poliisi finally evuddeyo n'eyogera era nga bano bagambye nti nno bamaze okubeera nga babako bye bazuula mu investigations zaabwe okusinziira ku poliisi nti ebifaananyi byakwatibwa CCTV oba CCTV footage gwe balina nga alaga nti muvawala yava ku Happy Boys bar enaakulabye era nga eno gye yali ne driver we omukulu ayitibwa Businge kati era footage owa kamera CCTV footage alaga nti yali ayogera n'abantu abatategeerekeka kugamba unidentified oba unknown individuals nga tannaba kubeera nga alinnya pikipiki eya bodaboda era okugenda etamanyikiddwa kakati kino munnange ne kireetawo ebibuuzo ebiwererako ddala nti kiddala ekyaliwo ekiro ekyo kikiddala ekyaliwo ekiro ekyo munnange Businge ono ye driver we eyaripootinga nti muvawala abuzeewo eri poliisi yabategeeza nti munnamawulire ono era munnakatemba muvawala mbu yali agenze kubeera nga awithdrawinga ssente olwo n'abula ntogi yasinzira okubeera nga atusindikira baabano banneetoolodde baabano bankwata baabano bansembera baabano bampambye bantutte kakati munnange nti CCTV mbu ziraga nga alina abayogera nabo ba strangers era ng'avaawo ku pikipiki kakati munnange nti ba investigators bagezaako gattagatta bino byonna okufuna full story era poliisi bwetyo esabye buli muntu yenna alina information ekwatagana ku mukulu ono muvawala aveeyo ajje ayongere okubeera nga ayambako poliisi mu kunoonyereza essaawa eno basupporters ba muvawala wamu ne famire Kayibanda namukuwako akalambi ke wano ng'akola ki nga naye agamba avumirira gavumenti era Kayibanda ng'ayogera n'awa n'ennamba ye mu magi ng'alaga nti yaliyo munnange mukakiza ennyago Munsiko ne Museveni era bano nga baagala answers ani yali emabega w'okuwamba omuntu baabwe era lwaki yamuwamba kakati kitwebuuza nti CCTV footage anaatuyambako kubeera nga tugattagatta missing clue tetutamanyi oba okugatta gaapu okusobola okubeera nga tuva mu kibululu kino nsuubira okuba nga munnange nyinza okugamba nti obudde just bwokka bwe buyinza okusalawo kubanga amazima era gajja kuzuuka naye nti okuvayo kwa Balamu amangu awo ayogere nti ne muvawala engeri gye yakola ki gye yalabikamu n'engeri abantu gye bamumanyi eri mu North American Association Uganda North American Association bagamba nti gavumenti yali yagiwambadde era nga bo wali baali bamudde ebituli kali bagamba nti oba oli awo alina kyabala kirala nnyo okay
nga tumaze okubeera nga tuvaayo ebyo biri awo nkugambye nti tulinda bulinzi kaseera tutegeere ekituufu kiki. Kayihura gye buvuddeko twalaba ekifaananyi kye ng'atambula ku street era abantu munnange ne batandika okugamba Kayihura yaggwamu bannaye Kayihura era ne batugamba nti atuuse n'okubeera nga munnange agenda mu kyaki ne bamuwa ne tasiki ey'okubuulira enjiri awo tunaa kubeera nga tugendawo naye wonna tujja kuba tutunulayo. Naye Jet mwebaze ono looya wa Kayihura eyali former Inspector General of Police General Kale Kayihura ono avuddeyo n'asamba ajja ripootisi ezo eŋŋambo yazita ŋŋambo ezitambula ku mutimbagano nga ziraga nti client we ali mu kustrugglinga financially empapula za ssente zaakendeera era nti munnange gye buvuddeko bamulaba ng'atambula yekka nga taliko na bukuumi atambula yekka nga agenda yeeyogeza yekka. Weebizibu bimuyitiddeko atambula anyumyanyumyawo kale nja kuddamu ng'omulaba anyumyanyumya naye ng'ebirowoozo munnange bingi nnyo. Kati Jet mwebaze bw'atyo atutegeezezza statement gye yakoze ku lunaku lwa Sunday nga agamba nti ebyo byonna ebyamogeddwako client we mu birabe nga rubbish era bw'atyo n'agamba nti ebyabaddewo biri ku kifaananyi ekyo kye mulaba. Agamba nti yayogerako ne Kayihura nti ku kifaananyi ekyamukubwa nga yakava mu meeting bali ku Kabira Country Club. Kakati mbu olw'okuba nti traffic jam yali mungi nnyo bampa ku bampa kati ng'oli emmotoka za Kayihura tezisobola kubeera ng'ate zituuka mu budde we yali alaga nti waali kumpi awo n'asalawo mbu atambule butambuzi ku bigere. Naye mbu ne security yamuliko ng'emugoberera ne security ng'emuyimirira wala. Katugeze singa omusajja ayagala mutujja ekikundi nti kasajja gwe mwagira muti walagira ne kitatta n'atukola bw'ati owa security wagenda okujjira omusajja tamutunze egundi eŋŋoomi oba kyonna kyayagala okubeera ng'amutuusaako. Naye mbu security yali etambula era nsuubira okuba nga yakuba ekifaananyi yali badde obaolyawo naye abalaba n'akuba wide shot. Kale obaolyawo si kyangu kukkiriza nti omusajja we astrugglinga financial nete Kayihura byayogera binnyini bikakasa kubanga juzi yakaaba amaziga era nga batugamba nti ebintu tebimutambulira bulungi yadde n'akamu. Kakati munnange social media yo bwetyo bwekola ki manyi kati ebiseera ebisinga obungi nti ekintu bwe kiba kiri nga kituufu gwe ne bw'ojja n'ogamba nedda n'okiwakanya kubanga era teryakkiriza buli muntu alina okuvaayo awakanye. Kale okutambuza ebigere si kibi by the way sitalina musango gwe yazza okutambuza bigere naye lwakuba nti nno okusinziira ku level gye yali aliko Inspector General of Police nti yandibadde at least kwegamba ate naye juzi yagamba nti yeerabirwa baamusuulawo baamusideline nga tebamuyitaledde ne ku functions zonna gavumenti yamuvaako tiyasigala kubeera nga ffe bazinkuunyi. Kaakati munnange omusajja tugenze mu kooti kati tuvudde ewa Kayihura omusajja yawuniikiriza kooti wano nno munnange njagala mwegendereze nnyo ebiseera ebisinga obungi nti abantu bayinza oba oliawo okugamba nti genda oluupe tugende mu mateeka naye ebyamateeka tebitambula ng'oba ate kooti z'ebyalo oba ebya LC. Naye kati wano oba ogenze mu kooti nti kooti yo emanyi kimu kukwasisa mateeka attempted murder eba attempted murder. Kati omwami omu yagenze mu kooti n'akaaba amaziga n'agamba nange enjala egenda kunzita. Enjala abantu gye beebuuza naye enjala ki lwaki tayogera amazima nti animal ewuubaala. Kakati omusajja ono bw'atyo yategeeza nti ayagala mukyala we bamute agende mukyala we bamute nga yeegayirira omulamuzi ate mukyala we yagezaako kumutta nti omukyala omusango gwaliwo gwa attempted murder. Munnange yabadde katemba tali musasulire wali ku kooti Buganda Road. Omusajja bwe yatandise okubeera nga yeegayirira omulamuzi ti munnange mukyala wange muti mukyala wange yagezaako kunzita muti
yageza kukutta. Omusajja ono amannya ge ye Vincent Muhirwe bw'ati yeewuunyisizza kkooti bwe yatandise okukaaba amaziga. Yabitaddemu amaziga. Gwe ozanyisa enjala. Yabitaddemu amaziga n'asaba omulamuzi munnange, forgive my wife Caroline Tumwesigye. Yakwatibwa era munnange n'avunaanibwa omusango, n'asomerwa emisango egy'okugezaako okutta attempted murder oluvannyuma lw'okukola obulumbaganyi ku bbaawe n'ejjambiya. Obulumbaganyi bw'ejjambiya bbaawe yali amunenya emisango kwegamba egy'obwenzi era n'amuteekako obuvuno obw'amaanyi ku mukono. Yamutema ku mukono wano, omusajja n'atiiriika omusaayi. Kakati bino byaliwo January ng'ennaku z'omwezi 24 wali ekiwaatule Kampala, nga omusajja atemwa mukyala we. Kakati munnange oludda oluwaabi nga lugamba nti baasooka ne bayomba, oluvannyuma oluyombo ne lusukka ne lugwenga violent. Kati ku Mwesigye, omukyala ono Tumwesigye mu kumubuuza okusooka nti lwaki watemye bbaawo, yagamba nti nedda omukono gwa bbaawe ngenze nali nguyita musota era nali ntema musota. So munnange n'ekizo nti yali ensobi, nali ndabye bubi gwali mukono gwa bbaawe wange, nezi nali ndabye musota. Kakati looya munnange oluvannyuma baakizuula nti lwali luyombo olwavaamu biro byonna, era ng'omukyala yali anenya bbaawe okubeera nga munnange alina ewalala gye bamujjulira, alina ewalala gy'agenda okwenda. Kakati olwo omuwaabi Ivan kyazze bw'atyo n'ategeeza kkooti oluvannyuma lw'obulumbaganyi nti Tumwesigye era yabba ssente $7,300,000 okuzibba ku bbaawe. Kati munnange newankubadde nga already victim Muhirwe yayimiridde mu kkooti n'atandika okubeera ng'ateekawo embeera ey'okumukwatibwa ekisa. Muhirwe bawa omukyalo ono Tumwesigye. Kati bw'atyo n'agamba omulamuzi Ronald Kayizze nti munnange mukyala wange namusonyiwa dda era mbadde njagala akomewo eka. Nasonyiwa dda mukyala wange nti si mulungi mu kwogera eri public, naye njagala mukyala wange akomewo eka. Teri muntu anfumbira eka, teri muntu antegekera bibala. Yayogedde ekigambo teri muntu amutegekera bibala, my fruits. Naye lwakuba nga tayogera mazima, mulamuzi embeera y'emugamba sooka oyogere ekituufu. Mbu enjala egenda kunzita, mulamuzi alaba. Kakati munnange abantu bonna nga bagamba omusajja ono kiki. Kakati munnange olwo nga bimaze okubeerawo, omulamuzi n'asooka n'asiriikirira, era naye teyabadde mubi okuva lekiri nti Tumwesigye gwe gwali omulundi gw'okubeera ng'azza omusango omutwala mu kkooti n'okumusiba. Kati bw'atyo omulamuzi n'asalawo n'asonyiwa Tumwesigye, naye n'akomekkereza omwami n'amukomekkereza era teyasindise Tumwesigye mu kkomera, naye yagambye omwami nti munnange tokomawo wano, singa ate addamu n'akutema tokomawo wano, owulidde? Kati munnange bino byonna nga bimaze okubeera nga bibaawo, Tumwesigye yateereddwa era be batyo ne beekwata ku mukono ne batambula ne bagenda okudda eka asobole okutegekera omwami emmere n'ebibala. Ate bwe tugendako ku njega eyaliwo eyagwawo juzi ku Sunrise Hotel, munnange poliisi emaze okubeera ng'etubuulira abaakoseddwa, abaafudde bonna batubuulidde. Poliisi emaze okubeera nga identifyinga ba victims abaafuna obuzibu olunaku olwokusatu wiiki ewedde
mu muliro ogwasalako hoteri eno eya Sunrise era ng'eno eri wali ku Rashid Khamisi Road opposite Mukwano Mall wano mu Kampala. Munnange omuliro guno poliisi egamba nti gwatta ba foreigners babiri okuli Akol Alop Chan ono munansi wa South Sudan wamu ne Isa Mwindandi Sheneni ono nga munansi wa Tanzania okusinziira ku Kampala Metropolitan Spokesperson omukulu Patrick Onyango. Era tugamba nti facilities biri ziri confirmed era nga Akol Alop Chan munansi wa South Sudan okusa ne Mwindandi Shineni munansi w'eggwanga erya Tanzania abo bo munnange baafiirirawo. Okunoonyereza okusooka kwalaga nti omuliro guno kusooka gwava mu restaurant first floor nga tegunakubeera nga guspreadinga mu hoteri yonna ne gusalako access eri abantu abali waggulu okubeera nga bakka wansi nga tebasobola. Kakati munnange era reports ezitali nconfirming nga bwezityo zaalaga nti omuliro guno guyinza okuba gwava ku biragala ebitabuli kukola sabbuuni era nti bizinesi eno ng'eri kufula esooka wansi eya hoteri eno. Kati Onyango bw'atyo yatutegeezezza nti okunoonyereza kumaze okubeera nga kukolebwa era bakyalina ddala mu kunoonyereza ku bino ebigambibwa nti yali chemical reaction eyalimu flammable substances ebyaleeta munnange omuliro okubeera nga gubalukawo. Kati bali mu kunoonyereza ku nsonga eyo okukakasa exact cause of the fire naye nga ba victims bwe bali era nti n'ebintu ebyayonoonebwa bingi nnyo bingi ddala. Naye bagamba nti ekizimbe kino okuba tekiyina bizikiza muliro wa fire extinguishers system teriiwo era nti kino kyekyaviirako naddala okubeera nti omuliro gusaasaana okusinziira ku Onyango nti ba occupants abantu abali mu hotels 20 bano munnange baabajjayo era nga okusinziira ku ba emergency responders bakola omulimu gw'amaanyi. Ba survivors 9 abaali mu mbeera embi ennyo essaawa eno bwe bati bali Mulago Referral Hospital era okusinziira ku mbeera eyo nga bweri byebyo ebiriwo emmotoka eby'omuliro byagezako okujja ne bikola kye bikola naye nga bo abantu abaafudde mu njega eno bali 2 era nga si bannayuganda, omu munansi wa South Sudan omulala munansi w'eggwanga erya Tanzania era occupants abaalimu abantu abaalimu mu hoteri bali 20 bonna baabajjayo nti omwenda abafuna ebisago eby'amaanyi bwe batyo babatwala mu ddwaliro e Mulago gye bali mu kujjanjabibwa. Sigenda kubeera nga nsukkawo awo ngezaako just kuwa updates ku bintu ebiwerako tusobole okubeera nga tutambulira wamu tusigala te mu mboozi zaffe munnange eziddako no ku Uganda Traje. Mukama Katonda abakuume.